Akaidimu kano akatandise olunaku olw'eggulo kakosezza abayizi n'abazadde bangi anti abaana tebasoma wazira okutuula obutuuzi ku masomero n'okuzannya obuzannya emipiira. Olwaleero kamera za WBS zituuseeko mu bitundu eby'enjawulo eby'Empigi okulaba embeera nga bw'eri. Ku ssomero lya Wiwa Primary School kumpi n'ekibuga ky'Empigi, abayizi babadde bangi ddala ku ssomero lino okusinziira ku muwendo gwabwe, naye nga abasomesa baganya okuyingira mu bibiina okusomesa nga bagamba nti nabo balina okugoberera okusalawo kw'ekibiina ekibagatta. Bangi balabiddwa nga beenyumiza mboozi nga tebafaayo ku kyakusomesa baana. Abasomesa wedda tubayita adi batusomese nga bagaana bali mu mboozi yaabwe. Wedda tubayita bagaanye balemeddeyo. Baganda lete bagenda tusomesa. Tuvudde wano ne tugenda ku ssomero lya Equator Primary School ng'eno tusanze abasomesa batudde butuuzi wabweru wa bibiina era nga tebasomesa. Wamma nno nga bano bakakasizza nti obungi bw'abaana obuli ku masomero gano si nsonga ebajja ku mulamwa. Bansabye obutababuuza lwaki tebali mu bibiina oba ne bantegeeza nti nange neerabireko ku mbeera eno eriwo. Wabula wano mu Kampala amasomero aga gavumenti gasigadde maggale ng'abazadde tebatawanyidde ddala kusindika baana mu masomero. Yo mu bitundu ebirala eby'eggwanga amasomero mangi ddala okusingira ddala aga gavumenti gasigadde maggale nga Essoloti Aldiswayo awaliziddwa okuyita olukiiko lw'abakulira amasomero gonna okusala amagezi. Bo abakulira ekibiina kya Lunatu bagambye nti bagenda kulinda ekinaava mu lukiiko lw'abaminisita ku Lwokusatu nga Ssaabaminisita bwe yasuubizza. Aloysius Sengendo, WBS TV, Empigi.